Yes, basically natera tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya ne ddoboozi Mpita Chimso number one rich boy Maxudi Junior webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti otwagala webala kuba nti every time obeera naffe ne tutambula ffenna mpola mpola nkugambye olunaku lwaleero kuleetedde Lydia Jasmine mpola mpola batandise okumulumiriza okuba nti yagula akabina akambala nga bwe twali n'essaga za Irene Tali nga bamulumiriza okuba nti ayambala akabina ne Nwaji ne Lydia Jasmine batandise okumulumiriza mbu ayambala akabina kugambya mukitegolegemo Uganda Mukamuli Mpita Chimso mpola mpola ogenda kuba nti otambula naffe subscribe kuba namba kuba nti osubscribinga nawe yasubscribinga ngamba nti big up on yourself kuba nti otambula naffe ntumiddeko batali bange mwenna abasinzi gye musinzi okuba nti mutwagala n'okuba nti mutuwuliriza yes olunaku olwaleero mpola mpola tutandise okuba nti tuzimba mpola mpola big up on yourself wenna mpuliriza ng'osinzidda mu nsi ez'enjawulo ensi z'ebuwarabu ensi z'ebulaaya mu Uganda mu East Africa mwenna mbatumiddeko batali bange abali e South Africa olunaku olwaleero mbatumiddeko mwenna MC Norman Ganja nkutumiddeko ng'oli South Africa big up on yourself MC Norman Ganja ng'oli South Africa nkutumiddeko chali wange wani omulala Cash Madam ngoli South Africa nawe nkutumiddeko kugatane muganda wange amanyikiddwa nga Governor AC nawe nkutumiddeko ntumiddeko batali bange abe South Africa mwenna abali South Africa Melaline Bobka Champion nawe nkutumiddeko ngoli South Africa nkutumiddeko mpola mpola ngoli South Africa yo mpola mpola nkutumiddeko ne biebe amanyikiddwa nga netali wange omulala amanyikiddwa nga Katongole Julius ngoli Dubai nkutumiddeko blood big up on yourself webala kuba nti ompuliriza era nga ntumiddeko netali wange amanyikiddwa nga Rihanna Promise Kenzo big up on yourself waliwo omukyala amanyikiddwa nga Aida ng'oli mukyala oli mukwano gwa Promise Kenzo nawe oli Saudi Arabia nkutumiddeko Aida nkutumiddeko TikTok Queen nkutumiddeko Trisha Taisi Trisha Taisi nkutumiddeko yomu ku bakyala abakyasiza okuba nti babalagavu yes mu Uganda akakyala ako bakayita ka Trisha Taisi nkatumiddeko biebe nkutumiddeko webala kuba nti oli wa tabu webala kuba nti oli mulungi webala kuba nti oli mubalagavu ate webala kubeera na mutima ogugonda nga pamba nkutumiddeko yes kyali wange ani omulala Docas Jojo nkutumiddeko yes Jojo Docas ng'oli Bulaaya nkutumiddeko kyali wange oba oli Dubai oli mu America waliwo Dera oli UK biebe nkutumiddeko yes Dera ng'oli UK nkutumiddeko yes olunaku lwaleero kantumiddeko bakyali bange bokka Dixon Viton nkutumiddeko nekyali wange amanyikiddwa nga Subilinas nawe nkutumiddeko pick up on yourself kuba nti mumpuliriza olunaku lwaleero nkuleetedde Lydia Jasmine mpola mpola gamba kyaliwo nti kati shetandise Mpita Chimso nti kugambye olunaku lwaleero nkuleetedde Lydia Nabawanuka. And now, Lydia Jasmine yomu ku bakyala abakyasiza okuba nti batrendinga ku internet yomu ku bakyala abakyasiza okuba nti begombebwa abasajja ku internet yomu ku bakyala abakyasiza okuba nti begombebwa ne basabuliti bannaabwe olw'okuba nti omukyala ono muddugavu ali ku nakyo alina ebintu biri ebyalagirwa mpola mpola. Lydia Jasmine bw'otandika okuba nti omukuba mu ttooke akabiina ke kakumalirayo amagulu ge gamalirayo ebisambi biri ku muzuuli biri ku alaale nkugambye buli Lydia Jasmine kyalina ku mubiri gwe kiri on point bw'otunuulira bere bambe bere lye lili so sweet sex and nice botunulira otumwatwe atona tuli clear Lydia Jasmine ngatandise okuba nti akutunulira amaaso ge agakugamba nti baby jangu ndabe nkugambye n'omukyala ali ku supernatural n'omukyala buli kimu kiri clear otunulira Lydia Jasmine bambe kikazi kirungi kikazi kiri sex kikazi bambe kibalagavu otunulira Lydia entambula yenna atambula asagala yenna atambula akabina kalebera yenna atambula nga amagulu getadde yenna atambula akuyita Lydia Jasmine kugambye yomu ku bakyala bakyasiza okuba nti oba awo basabalaza abasajja especially mu music industry ennaku zino tamanyi nangwe ninwaje nti Lydia buli musajja amulaba kagamba nti bambi ekibyebe bambi ekisekise bambi ekyana ekyo njagala nkwatemu mpola mpola naye ng'ate mpola mpola waliwo agatandise okuba nti gafuluma mpola mpola waliwo agatandise okuba nti gafuluma nga bagamba nti Lydia Jasmine yatandika okuba nti ayambala oba yatandika okuba nti agula akabina bino nno tetubinako bokka akafu wabula Lydia Jasmine waliwo bafani abatandise okuba nti bamulumiriza nti ayambala akabina mpola mpola bwe yagenze ku posti ye nateekayo nga bambi asibye ebbina mpola mpola nga lisigala
nga lisagala nga yena nyumya kutta kasawo omukazi wattu wanono twagenza okulaba nga musajja mukyala bambi batandika okuba nti bamupointingamu engalo okuba nti ayambala akabina wanono Lydia Jasmine yabagambye nti mujja kwogera byonna bye mwagala mujja kumpayira byonna bye mwagala mwasauka kumpayira basajja nga bwe njagala Kenzo nga bwe njagala Bushington nga bwe njagala Fit n'ebisigadde era nasalaba okuba nti nsirika n'abamu kumwe mwatandika okuba nti munvuma n'okungulira abantu okutandika okuba nti bampisamu olugayo n'amaaso naye ng'era nasirikanga olw'okuba nti nali mmanyi nti ebigambo byammwe tebirina kye bisobola kunkolako n'olwaleero era mutandise okuba nti mutandika okuba nti muteekako ebintu ebirala mutandise okuba nti mumpayira mutandika okuba nti mumpimapima mutandise okuba nti mumpisaamu amaaso mutandise okuba nti mumpisaamu olugaayo mwe bakyalima mutandise okuba nti mumanyire okwambala akabina bwe mba nkambala si kibi because kyemba njagala mwayogeranga wano Irene Ntale ne mugamba nga bayambala akabina Irene Ntale yabaswaza bwe yafuna omubiri gwe gwonna ne guvayo natandika okuba nti agejjera ddala ebyaddala ate mmwe mwatandika mu maaso n'okuba nti mubisaza nga bwamiza amakerenda nze omubiri gwange nga Lydia Jasmine guli kunnakyera ebyo bimwogera bahayita byonna bimwogera byabwerere nze ngenda bagamba mazima gagatona mu ggulu baana bamaama nze omubiri gwange guli nakyo sirina kabina kenyambala sirina nsonga enyamba za kabina tujjukira nti Lydia abayimbi bangi abali mu music industry especially abambala ebintu ebitali byabwe abamu bagenda mu fako okufuna bubina abamu bagenda mu fako okufuna matama abamu batandika okwebleachinga batandika okweyirusa bagala kufuuka nga bazungu abamu balabika nga bwe baagala abamu baabo batandika okuba nti bagula obubina abamu no babambalira ddala ng'ovudde kuba n'abeeyirusa abeefumba ne bafuukira ddala ng'abazungu bangi abali mu music industry abakyala abakola ebintu ebyettabu Lydia Jasmine yagambye nti nedda mulekerawo kuba nti mumpayira mulekerawo kuba nti mumpimapima mulekerawo kuba nti mumpisaamu olugayo mulekerawo kuba nti mumpisaamu amaaso mulekerawo kunfuula fala mulekerawo kuba nti obaolyawo engeri gyensirika ennyo mulowooza mbu sitegeera nze omubiri gwange guli nakyo katonda yampa ebbina katonda yampa akabina kali supa nakyo katonda yampa amaaso gange saakagulera ebiso byange birungi ku lo katonda yagenda nampa ebbeere lini lisagala katonda yalimpa ku lo katonda yampa ebisambi katonda yampa omuntu wa wansi munene bulungi yes yamumpa ku lo buli kyendina kiri ku nakyo sigenda genda mu fako sigenda genda gula bintumbu bya plastic kweyerusa simanya kukola biki nze ndi musajja ndi mukyala ali ku walaali mbaddewo nga ndi mutono nga sambala kabina nfunye bode ndi munene sambala kabina bwe mutandika okuba nti mugamba nti nyambala kabina muswade bale bafane bagamba nti we gwoswaza gwolimba oyambala kabina gw'omubiri gwe gutyo sibe gwali watandika okuba nti ogenda mu fako okufuna figa otandika okuba nti osikiriza abasajja wananno Rema yakukaaba nti wali omubidde Kenzo bakyala bangi batandise okukaaba nti obabbira babba baabwe so n'olwekyo bagenze mu maaso n'okuba nti oba olyawo oteekako n'akabina osobole okuba nti basajja babano ebyaddala mpola Lydia Jasmine yabagambye nti obulungi kwefaako gwe n'omukyala ali eyo agenda okukeera ku makya ku internet okuba nti oyasama n'okuba nti ovuma abantu n'okumala ebiseera ku bintu ebitakuyambako ke kaseera okubeera nti naawe omala obuseera ebyo ng'ogikwata baafu onaabeko bakyala bangi ennaku zino tebagalira ddala kunaaba omukyala n'amala wiiki namba tanaaba anaabako face ne kooko kyokka atanaabira ddala n'otunulira omukyala omuwala omuto omubalagavu ng'omala wiiki namba tonaaba kimalamu amaanyi yes kimalamu amaanyi kimaliramu ddala amaanyi enkuba nebwetonnya omukyala oba olina kunaaba so Lydia Jasmine yagambye nti abakyala bangi n'abawala abali eyo ng'omuwala asobola okumala wiiki namba tanaaba kiswaza nnyo bambi yes naye ng'ate naawe oli omu kwabo bagamba nti Lydia Jasmine ali mu fako simanya Lydia Jasmine ayambala akabina simanya agula akabina Lydia Jasmine agambye nti gwe omuwala ali eyo atanaaba amale wiiki nga tonaaba ke kaseera okuba nti okozesa yes ke kaseera okuba nti okozesa oba obudde bwovumirako Lydia Jasmine ogende onaabe ke kaseera okuba nti naawe wefaako ke kaseera okuba nti weeyonja osale ebinkwawa osale ebiza n'ebisigaddewo kubanga agambye nti abakyala abasinga muli bakyafu nkutumiddeko kyali wange yenna mpuliriza nkugambye amanya neroboozi bamutatambi kimusona Rich Boy Maksudi Junior webula kuba nti otamula naffe yes webula kuba nti otwagala webula kuba nti yes osubscribinga tutambule ffenna mpola omukutu guli gumu Uganda Mukamoli nkugambye genda ku Facebook likinga page yaffe Uganda Mukamoli oba osobola okuba nti followinga Ntambi Jimso ku Facebook nkosa njimso 2 ku Snapchat oliwademu okuba nti ogendako ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5 yes gyendi eyo ate nga ku Twitter Jimso 16 ne TikTok Jimso 16 osobola okuba nti ofuna oliwademu
nkugaddemu kuba nti gwena alina business onzigirako email yange lintambichimso@gmail.com. Yes no sindikira obubaka ne tunyumyamu mpola mpola ne tulabawo gisobola okutwala ekintu kino mu maaso. Omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli. Mwebala kuba nti mutambula naffe, mwebala kuba nti mutwagala, mwebala kuba nti musubscribe, mwebala kuba nti mutulemerako mpola mpola. Bye bye.